okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Limbuganye kubanga okedde ku 3ABN TV Uganda ate ne ku Avento Productions. Weewaawo oyinza okuba nga otulabira ku YouTube, Mukama akuwa omukisa. Weewaawo gwe wenna atulaba ng'ate okozesa Avento Media App, ate naawe nkusabira omukisa. Ate nenkubiriza mu ngeri y'emu atanaba kudownloadinga app eno eya Avento Media. Ntigenda naawe odownloadinge app eno. Abalina Android genda ku Play Store, naawe iPhone genda ku App Store. Gyeri ogidownloading ate onyumirwe ne sekunyumirwa yonna package eriko. Weewaawo ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa April 2026. Gwe wenna ali eyo kwagaliza sabbiiti ennungi mu ngeri ey'enjawulo. Lunaku lwa ssanyu, lwa muwendo, lwa kitiibwa, lwa njawulo, ate ekisingako ennyo kiwulire lwa mukisa. Ekyo kisinga obulungi okutegeera nti olunaku lw'omukisa naawe lw'owumuliddeko ofune omukisa ogwo. Ate gwe muganda nga tanaba kubanga otandika okuwummula ku lunaku lwa sabbiiti osubwa. Olw'ekisa kya Mukama nsaba naawe obuulirawo otandike okuwummula ku lunaku luno olw'omusanvu olwaweebwa omukisa. Weewaawo omukisa tegunnaba kubeera transferred. Abadde alowooza nti bwakolebwamu transfer. Tebakulimba. Omukisa gukyali ku lunaku olw'omusanvu olw'enjawulo, mu nnaku omusanvu. Mukama mwennyini mwe yawummulira kyava alutukuza n'aliwa omukisa. Ate nga tuvudde eyo nkujjukiza tukyalina Avento Bible School. Genda dduka misinde kebera mu description yo gwali ku YouTube ojja laba link eyo ekulagirira engeri gy'oyinza okuba nga oregisteringamu. Naawe yogate ku bayizi 10,000 abagenda okuba nga basomamu eno semester mu Avento Bible School. Weewaawo era oluvannyuma lwa byonna tugenda kuba nga tuweebwa certificate, yes, ate n'okuwangula ebirabo eby'enjawulo. Weewaawo tosubwa. Kusoma Science of Redemption, Eschatology, Ancient Bible History n'ebyokuyiga bingi ddala nnyo. Sinza na kubimenya kindeke ki. Saagala weerabire nti obuwagizi bwo weewumirizaawo Avento Media okubanga omulimu guno gukyagenda mu maaso. Era olw'ensonga eyo njagala nkuzigirire oyagala okuba nga owaayo obuwagizi bwo osobola okukozesa MTN Mobile Money onyiga *165*3#. Era n'oteekako ennamba eyo eri 838983. N'oteekamu kyonna ky'osobodde n'oteekamu pin code yo n'oweereza obuwagizi bwo. Ate nawe alina Airtel onyiga *185*9#. Gwe nno ate onyiga bunyizi ennamba yaffe eyo erinnya 3977850. Njiddamu 4397850. Byonna by'osobodde oba kyonna ky'osobodde okuwaayo Mukama kyawa omukisa. Amannya ge gamu zonna ge zireeta Avento Media Ltd. Weewaawo Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku nsonga eyo. Nkyali muyinza Edison Kizza okuva wano ku Avento Media Uganda omwezaawo wiiki eno yonna. Ate era nga ndi muddu wa Mukama omuweereza ku Kabulengwa English Sabbath School, Kampala Central Church, Kampala A District, Kampala Metropolitan Zone, Central Uganda Conference ate Uganda Union Mission. Nsinga kwagala nnyo okuweereza mu myaka egyo emitoototo. Yes, gwe wenna
yali eyo. Nkutumiddeko obanga naawe onyumiriza mu buweereza obwo. Yes, Mukama akumpeera omukisa nga wetweteekateeka okuyigira awamu. Katuyombe tusabe. Kitaffe omwagalwa, atwagalira ddala era afaayo gye tuli. Otwalire omukisa tujje mu maaso go tuyige. Tukwebaza. Tusaba otuluŋŋamye okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Tuteekebweteekebwe okusembera kumpi naawe ate era n'olw'obwakabaka obugenda okujja. Okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 omutwe gwaffe gugambye okusirika wakati mu buzibu. Okusirika wakati mu buzibu. Kaakati no tuli mu Luka olunaku olwaleero. Luka essula ya 13 olunyi lwa 2 n'olwokusatu. Atuuseeyo tusomere wamu. Agamba n'addamu n'abagamba nti mulowooza nga Abagaliraaya abo baali boonoonye okusinga Abagaliraaya bonna? Kubanga baabonyaabonyezebwa batyo. Mbagamba nti si bwe kityo, naye bwe muteenenya mulizikirira mwenna bwe mutyo. Kankuzizeeko mu Metropolitan agambye, and Jesus answered and said unto them, do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such things? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Kigambo ky'amaanyi kyetaaga okulowoozaako. Jjukira omutwe gwaffe gugambye okusirika wakati mu buzibu. Weewaawo bwe wabaawo obuzibu tukyuka ne tudda mu kitabo kya Yobu. Ekyo nno kyafuuka kya bulijjo. Kyafuuka kya bulijjo. Ye kubanga ekitabo kino kiwa okuyigiriza okw'eddiini okulungi ennyo okukwata okubonaabona. Omusajja ono Yobu, omusajja omugagga yali mwatuukirivu era omusajja omu asiimibwa olw'empisa ze ez'ekika ekya waggulu. Yafuuka omuntu asekererwa mu nsi mu kaseera katono. Ebisolo bye, abakozi be n'ezzadde lye byasaanawo mu kiseera mpawekaaga. Olunaku lumu byonna butaka. Kwegamba nga kiringa nti ekyo kyali tekimala. Yobu n'alwala obulwadde obwaleetera olususu lwe okubaako amabwa. Kiki ekyali kigenda mu maaso? Lwaki abatuukirivu babonaabona? Mukwano gwange lowooza ku mbeera eno. Lwaki? Embeera eyo lwaki yaliwo ng'efaanana bw'etyo? Kiki ekyali kituuseewo? Kubanga bwe tulowooza ku kubonaabona tuddukira ku musajja ono Yobu. He is the common example eweebwa ku nsonga eno ey'okubonaabona. Kakati muganda wange gwe awulira ebigambo bino, abantu bangi ab'edda nga mwotwalidde ne Isirayiri baategeeranga nti obuzibu busibuka ku bujeemu.
Njugira tuli mu kuyiga ekyokuyiga kiriko omutwe gugamba nti okusirika wakati mu buzibu n'osirika n'okkakkana n'olowooza. Ekitabo kino ekya Yobu kiraga endowooza eno y'enkolagana wakati w'ekibi n'obuzibu mu mboozi empanvu esaasira Yobu. Oluvannyuma nno olw'okukubagana mu kasirise okumala ennaku 7 nga Yobu akungubaga, mikwano gya Yobu ne gikyoka gijja omuli Erifaazi Omutemaani, omuli Birudaadi Omusuki, ate ne Zofali Omunaamasi. Omunaamasi ne batandika okunnyonnyola mu mpalo nti okubonaabona kwe kwali kuva ku kibi, era nti Yobu ono yali yeetaaga okwenenya okusobola okufuna okusaasira okuva eri Katonda. Okusirika wakati mu buzibu. Abasajja bano batandise okusalira Yobu omusango, batandise okumulaga nga watasaanidde, nga bwe yakola ebibi, ng'era waasaanidde okwenenya, ng'era Mukama watali musanyufu ku lw'ebyo ebigenda mu bulamu bwe. Kwegamba emboozi n'etambulira ddala empanvu ey'okunenya omusajja ono Yobu. Ekituufu kiri nti naffe tutera okukola ebintu bye bimu ne tulaba ebituuse mu bulamu bwa mikwano gyaffe oba bannaffe, ne tuba tugamba nti olaba ekintu ekyo singa tewakolawo oti, olaba wakolawo oti, olaba ekivuddemu, olaba wakozewo oti, olaba kati ekyo, olaba kati olabeka wakoze kino. Ne tusooka tupayiringa emboozi ne tugatta ebigambo ebitali nayo yadde. Ebiseera ebisinga ntwefuula nti tumanyi ensonga lwaki ebintu byabadde nga bwe biri. Ne tutandika n'okulaba ng'abooluganda ddala nga bwe kibagwanidde okubeera mu mbeera gye balimu. Oba oliawo abamu tubakyayisa n'obukristaayo ne tubagoba ne mu kkanisa, kwegamba nga balabira ddala kisusse, tuboogeredde ekimala. Ekitabo kino ekya Yobu kisoomooza endowooza eno ey'obulimba nti okubonaabona kw'omuntu bulijjo kuva ku bibi bye. Era embeera y'emu nno efaananako bw'etyo ekwata ku kuwonya omuzibe w'amaaso eri etusoma mu kitabo kya Yokaana essula eno ey'omwenda olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Abasajja bano abayigirizwa baabuuza, lwaki si kutwalayo katono? Omanyi, as Jesus passed by, he saw a man who was born blind from birth, and his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Kakati endowooza eno Yesu yennyini naye agamba tekitegeeza nti omuntu okuba mu mbeera gy'alimu kitegeeza nti alina ebibi oba nti kivudde ku bibi bye. Nedda. Ebizibu bitera okuleetera okugumirira ebintu bingi naye ebyokuddamu nga bitono. Omuntu omu yagamba nti ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Embeera eno ey'ebizibu etuleetera okulowooza ebintu bye tutalina kulowooza, nga twebuuza ebibuuzo ebitaggwaayo naye ng'ebyokuddamu byo bitono ddala. Gwe yalaluseko mu bizibu naye kiba kizibu kitono kitya? Omanyi nti ebizibu bisobera.
n'owulira ng'emirembe gikuweddeko, n'owulira nga naawe ekituufu tomanyi kyakuzzaako. N'olwekyo endowooza y'omuntu ey'obutonde kwe kunoonya eby'okuddamu. Oba okwagala okutegeera ekibuuzo kino ekya lwaki. Ayagala nnyo actually kino kya butonde, twagala nnyo why. Lwaki kiriwo ekiti? Lwaki kino kiriwo ekiti? Lwaki naafuuka lwaki? Oba kiki ekiri mu maaso eyo? Ne twebuuza ebibuuzo bingi. Ono nno mu mbeera eno ey'obuzibu okusoberwa bwe kweyongera, okusoberwa nga kweyongedde, essuubi nga liweddewo, muganda ne mwannyinaze alaba ebigambo bino era ebigambo ebitaliimu ne byeyongirira ddala obungi. Eno mbeera ya buntu nti bw'otuuka mu bizibu okusoberwa kubaawo, n'owulira nga ekituufu tomanyi kyozzaako, n'owulira nga nawe amazima ogamba kati nkole ki, essuubi ne likugwamu, n'owulira ebiseera ebisinga toogera n'ebigambo eby'obutaliimu olw'okuba bannaffe oba oli awo balese ne tusalira omusango. Muganda wange, embeera eyo ya buntu naye tekirina kuba bwe kityo. Tulina kwogera bigambo bitaliimu, tulina kugwa mu ssuubi. Twagala okutegeera ebigenda mu maaso leero. Mukwano, wandyagadde otegeera ebigenda mu maaso olwaleero. Twagala okumanya gye binaatutuusa. Twagala okumanya gye binaatutuusa. Tulina okukuuma ebirowoozo byaffe ne tujja amagezi okuva ku kitabo kino ekya Yobu, oba mu lugero luno mu mboozi eno etusoma mu Bayibuli eya Yobu. Bwe tusoma mu kitabo kya Yobu actually njagala nkusomereyo olunyiriri lumu lwokka mu mboozi eno ey'omusajja ono Yobu, okuva mu kisula eno ey'e13 gye njagala nkusomere olunyiriri. Yobu 13 gwaliyo, tusomere olunyiriri lwa 5. Agamba, "Oh that you would be silent, and it would be your wisdom." Oh, that you would be silent, and it would be your wisdom. Owulidde, singa musirikidde ddala lwe mwandibadde n'amagezi. Mukwano, tufune, let us pick a leaf from Job. Tufune kye tuyigira ku Yobu. Yobu yagamba abantu bano basajja abooluganda, bimwogera temubitegeera, bimwogera temubitegeera. Kyava bagamba nti bino byonna mbirabye, bino byonna n'amaaso gange, amatu gange gabiwulirira era ne mbitegeera. Kyava bagamba nti singa musirikidde ddala lwe mwandibadde n'amagezi. Mukwano gwange ali eyo, nsaba w'otuuka mu kiseera kino eky'okunyigirizibwa, ng'oli mu buzibu, ng'oli mu mbeera etali ya bulijjo, ng'oli mu mbeera enzibu, twala obudde osiriikirire. Ebiseera ebisinga okuba ebizibu bya mirundi ebiri. Ekiseera eky'ebizibu oba biyite problems, n'ekiseera eky'okusanyuka oba kiyite excitement.
awo osobola okukolerawo ensobi eya buli kika. Kyova olaba agambye nti osaanidde okusiriikirira olyoke obeere n'amagezi. Think. Lowooza. Kisingako n'osirika kubanga tomanyi, kubanga tolina kyakola, kubanga tolina kyosobola kukyusa. Emboozi ya Yobu mboozi nnungi nnyo mu kuyiga ekintu kino ekyokusirika. Ekintu kino ekyokumanya engeri gye tukwatamu ebizibu. Sajja baasalira Yobu omusango tebamanyi. Yobu n'abatunuulira. Nga naye musajja tutamanyi naye ng'alabira ddala nga bano ate boogera tebabitegeera. Kyabagamba nti singa musirise olwo lwe mwandibadde n'amagezi. Mukwano gwange ali eyo. Funa akaseera osiriikiriremu. Funa akaseera okakkane. Omuzungu agamba the time of silence is a time of reflection. Akaseera ako akakasirise kabeera kaseera ka kulowooza, kakwekuba mu mutima, kakwekuba mu torch, kakwekebera, kakufuna magezi. Sirikirira wakati mu buzibu. Oleke Mukama alina ekyokuddamu yabaddamu, kubanga gwe tolina kyakuddamu. Newankubadde mukwano gwo, newankubadde omuzadde, newankubadde omukyala, Mukama yekka alina ekyokuddamu. Obanga naawe kwe kusaba kongoga Mukama nsaasira nange nneme kubuuza bibuuzo, nneme kwogera ebigambo bya butaliimu, nneme kuggwamu ssuubi, nsaba weewombeeke tusabireko wamu. Mukama akuwa ekisa kye. Mukama Katonda waffe weebale, kubanga olw'ekisa kyo otusaasidde n'otuyigiriza. Tufu mu biseera ebisinga tutuuka mu bizibu ne twogera ebigambo ebitali mu makulu. Kwegamba naffe ntwogera ebigambo bye tutategeera. Oboolyawo ne tugenda mu maaso n'okubanga tumala googera. Nga wooli gwe Katonda waffe, nga wooli Kabaka waffe, osobola tuwa ekisa ne tuguma ne tusirika mu mbeera enzibu enyiga, kubanga gwe wekka alina ekyokuddamu. Saasira Taata, otulongoose otuze buggya, otusemeze kumpi naawe, twanguze ensi eno ey'ekibi. Mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Saba Mukama akuwe omukisa, akukuume, beera bulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.